Nkulamusiza owooluganda era weebale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Ennaku zino ze tulimu oba ze tuyingidde nnaku za kujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, olunaku lwe tuyita Easter. Era tuluselebratinga ku lunaku olwa Sunday lwe tuyita Easter Sunday. Wabula biki bye tuyinza okwejjukanya nga tusemberera olunaku luno oba nga tuselebratinga nga tujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo? Mu kitabo kya Matayo, ekyawandiikibwa Matayo mu ssuula eya 28 olunyiriri olwokutaano lugamba bwe luti. Tugera kusoma olunyiriri olwokutaano n'olunyiriri olw'omukaaga, wagamba bwe wati: awo malayika n'agamba abakazi nti, temutya, manyi nga munoonya Yesu eyakomererwa, wabula taliiwo wano, azuukidde mu bafu nga bwe yagamba. Muyingire mulabe we yali agalamiziddwa. Kale kaakano mugende mangu mutegeeze abayigirizwa be nti azuukidde mu bafu era agenda Galiraaya gye muli musisinkana. Obwo bwe bubaka bwange bwe muba mubatuusaako. Tusomye olunyiriri olwokutaano paka ku lw'omusanvu mu ssuula ya 28 mu kitabo kya Matayo. Malayika alabikira abakazi abali bagenza okuceekinga oba okukebera ku mulambo gwa Kristo mu ntaana ku lunaku olwokusatu lwe yazuukira. Malayika abagamba, mmanyi munoonya Kristo, taliiwo wano, kubanga azuukidde nga bwe yabagamba. Mwanguwe mugende mutegeeze abayigirizwa be nti ali ku kkubo ku lugendo agenda Galiraaya, era eyo gye muli musisinkana. Kituzzaamu nnyo amaanyi ffe Abakristaayo okumanya nti omwana wa Katonda mulamu. Okuzuukira kuno kitegeeza nti okufa tekukyalina maanyi, kuwanguddwa. Omanyi Yesu ebintu bye yawangula byajja okutuukiriza ebisinga obukulu. Biri ebintu si bingi nnyo lwakuba ffe tubifuula ebingi. Yesu yajja okutuukiriza nga Yokaana bwe yamuyita endiga, the Lamb of God that takes away the sins of the world, endiga ya Katonda ejja ebibi by'ensi byonna. Ti Yesu yajja okutuukiriza saddaaka eyeetuukiridde, ensonga lwaki yalina okufa era ensonga lwaki yafa ku musaalaba. N'aziikibwa, kyakakasibwa nti afudde, n'aziikibwa, n'azuukira okusobola okuwangula okufa. Ate nga tannaba na kuttibwa, tannaba na kuzuukira, yabeerawo obulamu obutuukiridde, n'awangula n'ekibi kubanga teyakola kibi kyonna. So yawangula ekibi, n'awangula okufa ng'ayita mu kuzuukira, ate n'asasulira ebyonoono byaffe byonna nga saddaaka etuukiridde mu kufa kwe. Kale nno y'ensonga lwaki tuselebratinga nnyo okuzuukira kwe, ate nga twandisaanidde tuselebratinge n'okufa kwe. Nze bwe nti bwe ndowooza tulina okuselebratinga okufa kwe, kubanga okufa kwe ye yeewaayo. Okwewaayo okwo kukulu nnyo, kubanga ye yeewaayo ng'amanyi kye yeewaayo. Lwaki yeewaayo? Yeewaayo afe, asobole okusasulira ebyo ebyonoono byaffe n'okufa kwe. Kubanga mu kitabo kya Abaluumi batugamba empeera y'ekibi kufa. Okitegeera? Era ne Katonda yateekawo enkola eyo mu Bayisirayiri edda, nga bw'oba olina ky'okoze ekyonoono osaddaaka
waliwo omusaayi ogulina okuyiibwa, olina okusaddaaka endiga, era alina amateeka ge yabawa n'ebisolo by'olina okusaddaaka ng'osasulira ebyo ebibi byo oba ng'obika ku bibi byo. Kakano Kristo yalina okufa asobole okusasulira ebibi byabo abali mukkiririzaamu. Y'ensonga lwaki Bayibuli etugamba mu Yokaana nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we omu bw'ati, nti buli amukkiriza aleme okuzikirira wabula afune obulamu obutaggwaawo. Mbaagala nnyo, mwekumire ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Oba tonda subscribinga, sharinga vidiyo eno, obubaka buno busobole okutuuka ku bantu abawera basobole okuddizibwamu amaanyi. Tunalabagana mu vidiyo eneddako.